abayenza bonna wekisa ekingi musaba tusaasire atusonyiwe ebibi byaffe byonna byatuwa ebbanga okulongoosa bulijjo obulamu bwaffe erinnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Mukama waffe yatugamba bwe musabanga temusabanga bingi nnyo, mugambe bwe muti nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, osonyiwa okwonoona kwaffe nga bwe tusonyiwa abatukonoona, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Kale mikwano gyange tugenda kweteekateeka okulya ebyawandiikibwa ebitukuvu naye nga tweteekateeka YAYIMBA yatugambye nti yo lwali egenda tuyimbira, tweteeketeeke tujja kutuula ku kitundu nga tumaze okukisoma, tugenda kuyimba oluyimba 247. Mukama waffe yeebazibwe. Ekitundu kiri ky'Abassekabaka ekisooka essuula ey'19 okutandika n'olunyiriro lw'19. Bassekabaka ekisooka essuula ya 19 olunyiriro lwa 19 okutuukira ddala ku lusembayo. Wagamba bwe wati: awo n'avaayo n'asanga Erisa mutabani wa Safati eyali ng'alina mu maaso ge emigogo gy'ente 12, ye ng'alina ogw'e12. Awo Eriya n'asomoka okugenda gy'ali n'amusuulako omunagiro gwe. Awo n'aleka ente n'adduka mbiro okugoberera Eriya, n'ayogera nti, nkwegayiridde kamale okunywegera kitange ne mmange ndyoke nkugoberere. N'amugamba nti, ddayo, kubanga nze nkukoze ki? N'addayo n'atamugoberera, n'addira omugogo gw'ente n'azitta, n'afumba ennyama yaazo n'ebintu eby'ente, n'agabira abantu ne balya. Awo n'agolokoka n'agoberera Eriya n'amuweereza. Ekitundu kikomye wano. Nsaba onnanirizeeko kwalikuliranye omugambe nti weebale kujja musanyufu munnange bw'aba anyiize, gezaako okumugamba nti ngenda kukyusa ekifo. Gw'oliranye bw'aba anyiize mugambe onaatera okungoba mu kifo kino naye omukolo gwe twazeeko gwa ssali.
abayimbi bange bali kiriya ndaba n'eritente erikiriya n'eri bw'olaba anyiize mugambe naye naawe wetunajja kuko ne tunyiga onaawulira otya Carol Events bebale kuteekateeka mukwano Nyimiridde wano okusooka okubaaniriza olina abamugwaniriza ngenda butereevu mu bubaka kuba mukama wange Ssaabadinkoni antadde nampa omukisa guno nsanyusa okubalabako buli omugamba munno nti webale kujja webale kunyirira atamugambye manya ategedde nti yazze tanyiridde kale nno mikwano gyange bwatyo teekakanga mwenyumwenyu kentaddeko oyanirizeeko ku munno bwotyo ng'omugamba nti webale kunyiririra mukolo erinnya lya Katonda lyebazibwe nnyo erinnya eryange nze Reverend Joseph Kisitu olw'ekisa kya Katonda nze musumba ow'obusumba bwe Buwama era olw'ensonga eyo singa mukyala wange abaddewo yandinkubiddeko mu ngalo naye ajja basobole bajja bwetwagala mu ngeri ey'enjawulo okwaniriza omubuulizi waffe Esther saasira omubuulizi Ezra taliiwo naye ekirungi bonna babuulizi n'atusigira ono okusobola okubeerawo okulaba nga ayimirira mu kisa kye maama wange nsanyusa okukulaba bwe bali kubeerawo ntwala omukisa guno mu ngeri y'enjawulo okwanirizaako ssebo okukubiriza waffe obusumba nkulengeddeko awo mukama waffe yeebazibwe ate ongambye oliwo ne Ssaabasomesa Nyanzi Ssaabakristo Nyanzi naye nsanyusa omulabako onengera ne mukodomi wange Lukwaga awo mwenna akali awo bwe kati omukama yeebazibwe nnyo muzikirize nnyanirizeko kwaya yaffe tuyimbidde obulungi kwaya mukama yeebazibwe nnyo mubakubireko mu ngalo kwaya eyo babadde beeteekateeka buli lunaku mwebale erinnya lya Katonda lyebazibwe era ligulumizibwe muzikirize nnyanize mu ngeri y'enjawulo mwami Mukasa ono eno empagi enemesa okukulengera obulungi nnyanizeeko mwami Mukasa n'omukyala Mukasa mwami Mukasa amundabiddeko ne mukyala Mukasa bagambe bayimirireko bagambe bakole ki kakati mwami Mukasa jangu wano wali mukyala Mukasa beebo omwami n'omukyala Mukasa nga wemubalaba mu linnya lya Yesu kakati mukyala Mukasa ngambira ku mwami Mukasa nti webale kubeera mukambwe erino lino kakati mwami Mukasa gamba mukyala Mukasa webale kunzalira beautiful webale nnyo kuguma omwana kubanze ndinginiya kibeerawo kakati bw'omalaawo muwehaago ddeyo gy'otunula
gino ebintu olumu gino emirimu mukasa oyo yindiya okuba wewaka ebintu byakutabuseeko dda n'omukyala wagamba kulikayo ddamu nga tadde noyingireyo ekisenge nobeera eyo terira kadde kamuwako haaka abafumbo alo muwe ku baami bamwe haaga kale ndo bwe tutyo Noreen mukama yeebazibwe ensanyusa okukulabako mu ngeri enjawulo njaliizako Ssaabadinkoni wange ate mukama wange Ssaabadinkoni ensanyusa okukulabako soyo oyo Ssaabadinkoni waffe mumumanyi ate nange mukama wange mu kaseera kano naye ambadde omukisa guno okwogera ebigambo bino bwe bagamba nti tugenda kubeera n'okusaba nga Noreen olwaleero luno ateekateeka okuleeta abagenyi bino bye nafuna mu mutwe gwange era bwe najja wano mu meeting nalaba Noreen ne neebaza Katonda mukasa weebazanga ku mukyala w'okuzaalira omwana omulungi newankubadde mukyala wange ye mulungi nnyo naye weebazanga Katonda okuzaalira omwana omuki omulungi so kigambo kikulu ekyo n'ozaala omwana bwati mulungi ekiseera ekituuka n'omulabako ng'akula n'omusaala n'akula kakati agamba ndeese abaki abagenyi oba abasajja omutonzi w'eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana mukama waffe eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Mariyamu yali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu n'abonyabuziba ku minja Pontio Pilato n'akomerwa ku musaalaba n'afa n'aziikibwa nakemagwa mu bbafu olunaku olwokusatu n'azuukira mu bbafu n'agenda mu ggulu atudde mu mukono ogwa ddyo gwa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abafu n'abafu nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna eri ebula bonna n'okussa ekimu kw'abatukuvu n'okusonyiwa ebibi n'okuzuukira kw'abafu n'obulamu obutaggwaawo abalala mutuule ekwaya mutuweeyo special babatumidde ab'omusaabadinkoni guno bwa Nabusanke gye ntwala ate babatumidde ab'ebukandula gye nsinziira okukola emirimu gy'obwa Ssaabadinkoni era mukyala bwanika abatumidde nnyo n'erinnya lya Mukama lyebazibwe ssebo mwami Mukasa Mukama yeebazibwe njagala kuyima wano neetonda obutajja ewa mwami w'Essune oba waali embaga y'omwana Sabbiiti eyo ewedde taata neetonda nnyo obutajja naye olunaku olulwali lwa World AIDS Day omukulu n'antuma okumukiikirira Ssaabalabirizi ng'atongoza olunaku olwo kale nno nenoonya wenfunziza akadde ne kannema naye nemanya leero we najja ku naakulabako so muyogeyoge nnyo mwami w'Essune mwami Mukasa Mukama yeebazibwe olw'abaana okutuuka ku makula agafaanana gano era nange neegatta ku musumba nti naliwo nga kulaba nga ogattibwa n'omukyalo ono era embaga eyo nagirimu nnyo
bano banolini bano baali bakumba walinga emperekeze akati nabo embaga yine ezaabwe zizino zize linnya lya Mukama lyebazibwe tubakubireko mu ngalo. Omusumba atuwulidde ebigambo ebirungi. Njagala kufunza ekigambo kimu mu byo abantu nga ba Noreen sewo omusumba bino mbijje mu byoyogedde abagenda nga Noreen bwagenze bagenda bategekeddwa n'abazadde babawa emikisa ne famire ekuŋŋaana wali Mukasa ayisa abantu atukuŋŋaanyiza abali emawokota n'abali eggomba ffena ntujja. You are being prepared for what you are going through and what you are going to enter. Kyokka abo abatagenda nga gwe bw'ogenda leero munnange ate bakomawo baswavu olumu tebalina mikisa gy'abazadde n'ebirala. Sibogerako lwa bubi naye oluusi embeera bwetu bwe yajja kati nze okusaba kwange kugamba Mukama abawe ekisa mutereeze ensonga mujje mu maaso g'abazadde n'abasajja bw'abaawe yatwala obutwazi Noreen mu ngeri eyo ng'oli wano wenda weetereze mangu nnyo oddeyo weeyanjule mu maaso g'abazadde b'omwana oyo gwe watwala. Abakyala nga tebakanyumiddwa oleka tebakagadde. Nze njogera ku basajja abalina okujja nga Noreen bw'aleeta Enoth mu maka gano. Mukama yeebazibwe. Noreen bugambo mpandisibwa Luzungu, mumanyi okwogera Oluzungu buli bubiri. Akasooka, prove your beauty in marriage. Prove your beauty in marriage, home management, and whatever it takes at home. Oyo omwana mulenzi sinabulabako erinnya lye linsanyusiza alabikanyirira ng'erinnya lye. Teyalabako kirala kyonna ng'akulaba asooka kulaba bulungi bwo. Si bwe guli kati n'alyoka atandika okugattako byonna. N'alyoka alaba ebirala n'alyoka agamba ndowooza nina okukyala mbazadde boono. Prove your beauty in marriage. Ekyokubiri, be a protective woman, be a loving woman, be a caring woman, be a defendant woman. Genda protecting amaka, genda protecting omusajja wo, genda protecting byonna ebyammwe bye munaafuna Mukama by'anaabawa. Tunayongerako okusinga awo tusigalidde abazadde bwe banaabawa omukisa nga ffe tunyweza bunyweza. Osana webazo omutonzi akukunya yawati nakuwa obulamu atera nakuwanguza. Osana webaze Katonda akuwadde birungi katumwebazayo Mukama ow'ekisa. Oyise mu bingi n'ebizibu mukwano mu nsendo olukete ate nga tomanyi nga kyolaga. Kibadde kisa kya Katonda mwebaze oyo Mukama akuwanguza leero kituufu mwebaze. Kwebaza abasumba olw'ekigambo kyempulidde ebigambo bimusibiridde amazima mpulira nga bwe biba Noreen nga afunyeemu ajja kugendera ddala paka. Mukama batuwera omukisa ate n'otukkiriza naffe manyi abalokole tebatutegeera bulungi. Osanga bagamba abalokole tetubategeera naye twebaza Katonda nti mwami Mukasa
ate watukkiriza naffe tusobola okubaako akatundu okusobola okubeera okusibirira Noreen asobole okugenda nga munywevu paka mayine ku kanisa ate manyi babadde babasomesa kuba omuntu ng'agenda ofumbira bateekwa omusomesa amanye ki kyagenda okukola. Ekisinga obukulu Noreen manyi waliwo okusaba nga mukwatagana ne Enos, naye okusaba okwo waliwo okubikkulirwa okwaliwo. Obufumbo lwaki buyugayuga abantu babuddukamu kubanga tebafuna kubikkulirwako obufumbo kama yebazibwe. Wewe onotegeera nti Enos ye mwami wo Katonda yamukulaze n'olwekyo ojja kumanya teriyo mulala. Mukama yebazibwe. Amaaso go obulamu bwo bujja kubeera bwesibaawo. Tekigamba nti ebizibu tebijja kujja. Buli wali okubikkulirwa omuyaga guteekwa okujja, naye omuyaga bwe gunajjanga osaanidde okumanya nti ono bwe nabikkulirwa ye mwami wange. Omuyaga guleeta bingi nnyo ne gutandika okuleeta embeera ne gugikyusa, oluusi neefaanana obulala, naye ekifaananyi olunaku olwo lwamulabirako tekivanga mu bulamu bwo, kigenda kukukuumanga obeere ng'omuntu omwesigwa. So bikkulirwa ekyo ky'obikkuliddwa, era ne bannaffe mwenna abali eyo bw'obanga olina gwe wabikkulirwa awo oba onywezebwa, era n'omukisa gwo gulina kubeera mu kifo ekyo kuba Katonda we yakubikkulira. N'olwekyo bw'onoonywera ogenda kusobola okuwangula omuyaga. Teri bufumbo buli perfect. Baali batusomesa obufumbo baatugamba, batukubira layini bbiri, waliwo layini yali straight ne layini yali muzigizaga nga bwetambula, ne batugamba mulondeeko obusinga obulungi bwe mwagala. Ezenno nali nsoose kulonda buli straight, ne bagamba obwo tebuliiyo. Obufumbo obulungi butambulamu ekkoona ne muteeseganya ne muddamu ne mukola mutya ne mutambula. Kati bwe butyo mubeera obulamu bwammwe bwonna paka Mukama waffe Yesu lwagenda okubaawula buli muntu agende Mukama gy'amuyitidde. Ebigambo bitono nnyo bye njagala okusibirira buli mu kitabo kya ngero muno, era naffe ffenna nga bwe twekolamu omulimu okubinyweza, olw'okubanga tuli wa mukyala tusibirira mukyala. Abakyala mwe musinga okukuuma amaka, kama yebazibwe nnyo, n'olwekyo musaanidde okubeera nga mumanya nti amaka, era Bayibuli nti omukazi omusirusiru amenya ennyumba ye, ate ow'amagezi agikola atya, aginyweza. Mukama yebazibwe nnyo. N'olwekyo ebigambo biri mu kitabo kya ngero muno, essula ya 3 olunyiriri luli kutandikira ku lwa 10. Noreen oteekeddwa okuba omwegendereze nnyo kubanga Bayibuli kwesimbirako, era kyekigambo ekyesiise okutugamba nti ani ayinza okumulaba. Oteekeddwa okuba omwegendereza. Ekisooka tuteekeddwa okumanya abakyala nti ffe bwe tugenda ew'omwami emitwe gyaffe tuba tugisalako, tutandika okubeera ebiwuduwudu nga tetutegeera abaami buli kyolaba ku mutwe gwo kiba kiweereddwa omwami wo. Era nti buli kyowulidde tosobola kyekakasiza ggwe okutuusa ng'omwami yakikakasiza nti ekyo kituufu. Kyogenda okulaba, buli kyonoolaba kyonooyita osaanidde okugenda ewami kino kyendabye kibadde bwe kityo. Omwami yakonfaminga nti ekyo kiki kituufu. Byowunyiriza oba waliwo mu nnyumba ekiwunya, omwami mugambe kiki ekiwunya mu nnyumba, agenda kugamba nti eyo mmese eyafiiriddewo mugijjeewo, kubanga abaami baba bamanyi bingi. N'olwekyo omutwe gw'ogenda kujjako oguwaani omwami wo. N'olwekyo okubanga akola ekintu kino ateekwa kuba mukazi muki mwegendereza. Kati omukazi omwegendereza Bayibuli egambye anaayinza okumulaba, kubanga omuwendo gwe gusinga wala amayinja amatwakaavu. Omutima gwa bba gumwesiga. Tibwonoba mwegendereza, omutima gwa bbaawo gugenda kwesiga. Mukama yebazibwe nnyo. Naawe ali eyo olwali omukyala gweddayo
olaba obwegendereza abo mu maka bubadde butya. Bw'onootandika okukola obwegendereza, omwami we agenda kukola ki? Okwesigisa ebintu. Mukama yebazibwe nnyo. So taabuwenga magoba, amukola bulungi so si bubi ennaku zonna ez'obulamu bwe, nti omukazi omwegendereza akola bulungi nnyo omwami we so si buki. Kaakati Noreen nkusibirira entanda nti buli kyowulira nti kirungi kikolere omwami wo, nti buli kyonootamba n'otuuka n'owulira akantu nga kalungi kaagaliza omuki omwami wo. Buli lwonookola obulungi omwami wo ogenda kubanga oleeta okwagala mu ye. Okwagala kukolebwa bakyala, kuva mu bakyala ne kudda mu baami. Omwami yalina okwagala, naye ate okwagala kuyina kuba ng'omukyala yakukola. Katonda omulungi ow'ekisa ekingi, nannyini eggulu n'ensi, atonda olukalu n'amazzi. Tuteeka omwana waffe ono mu mukono gwo, nga gwo gwe tukulembeza mu lugendo lwatandise olwaleero lw'obufumbo obutukuvu. Mukama beera ku luuyi lwe, bawe okuwangula ebinene n'ebitono, banguyize embeera mu byenfuna yaabwe, babeere ab'omugaso abagasa mu maka gaabwe, gye balaga okulabika obulungi eri abantu nga bawunya kawoowo so si vumbe. Evvumbe libunawala, naye akawoowo keetoloola amaka gaabwe. Ebyo byonna mbisabye nga mpita mu linnya ly'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Mwana wattu Noreen, nkusabira ogende mu bufumbo bwaffe, omwami waffe omulabe bulungi, omuwe ekitiibwa, omwagale, ajja kwagala, ajja kuwa ebirungi byonna by'onooba omusabye. Nze jjajja nkusabira buli ky'owulira kyonna kisabe omwami waffe ajja kikuwa, twagaliza emirembe emirungi. Amiina. Abaana battu bano Noreen n'omwana munne, Metroni ne munne, na bonna Mukama Katonda abali awamu mu maka gaabwe. Mukama abayire omukisako, bayire okwagalako, balage ettendo lyo, balage obudde bwonna nti Mukama wooli. Era nsaba Noreen teweerabiranga kumanya nti Mukama waali mu buli mbeera tukyerabiranga. Taata omulungi, abaana bano bawe emirembe, bawe emikisa, bagaziiza ensawo zaabwe buli lunaku. Mukama Katonda buli kintu kyonna kibadde nakyo mu maaso go taata, nsaba okiwulire, nsaba obaddemu, nsaba obalako okwagalako. Bino byonna bisaba nga Peter Yesu Kristo. Mukama waffe omulungi Yesu, abaana bano bato naye obawa ekirabo eky'amagezi nga musajja wa Sulemaani bwe yasaba amagezi gabutikira ebirungi byonna ebirala. Tubasaabira amagezi, obeere n'amagezi mu bufumbo bwo, era amagezi ago gonoobeera nago Mukama agayitemu ofugenga bano, akuwulire, akwagale, ozaale abaana balimu ensa, obeere mufunyi, era ogagawaze olulyo gy'olaze, kubanga Bayibuli etugamba nti omukazi omugezigezi anaazimbanga amaka, naye omusiru agamenya ye. Kituvudde tukuwa omukisa mwana waffe, era ekitangaala ky'ojja emaka ga kitaawo oyongere kibeere ekitangaala eri abantu bonna, obeere n'emikwano. Mukama Katonda waffe bingi bye twalikusabidde naye tetusobodde kubituusaako obulongo bwaffe, naye olw'ekisa ekyo ekingi tukwegayirira nabyo bitusaanyiza okuba nga tubisabidde omwana waffe ono mu linnya eriddungi erya Yesu Kristo omulokozi waffe. Mukama waffe Yesu tukwebaza olwa Noreen, tukwebaza olw'obulamu bwe ne mu kaseera kano ng'agenda okuba ng'ayingira mu bufumbo.
Mukama tumusabira omukulembere. Mukama tusaba nti ekigambo kyo kibeere mu ye, obakuume bbe ye n'omwami we, obawe omukisa, ogaziye ensalosalo zaabwe. Mukama obawe ezzadde, obawe ettaka, obawe ebibala, obawe buli kintu kyonna kye beetaaga kye watusuubiza okutuweeramu omukisa. Byonna mbisabye nga mpita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era tusinziira mu bigere bino kumanya kuba Katonda okusazaamu buli mbeera yonna etali ya Katonda eyinza okwambala amakaaga. Enkola ya Sitaani n'emitego gye ebyo byonna tubikomya leero. Sitaani akakkanizibwe, Kristo ogulumizibwe mu maka ga Noreen ne munne bwe bagenda okutandika. Era abalina endowooza etali ya Katonda, Mukama abeeko bakyusa endowooza zaabwe. Katonda ajja afuge eri obulamu bwaffe. Tukuŋŋaanye wano okusabira era nga tusabira ne muno bwe mugenda okutambula amaka gano. Mukama abawe omukisa, Mukama abakiza omusana gw'omu maaso ge era abawe emirembe. Era tutuyinza butasabira Mwami Mukasa ne famire. Mukama namwe abakuuma abakize nga omusana gw'omu maaso ge bulijjo. Era tusinzira wano okusabira ne baganda bo bonna, abaana b'obuwala mu nnyumba eno n'eza famire zonna eziri wano. Mukama ayongere okusumulula emikolo ekifaananga gino, mulabe omukisa gwa Katonda. Abakyala benna Mukama abawadde omukisa okuzaala abaana b'obuwala, abalage essanyu erifaanananga lino mu linnya erya Yesu. Abakolera ebirungi n'okusingawo. Omukisa gwa Katonda gubeere mu mukolo guno, gubeere ku ffe ffenna na bulijjo guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Mukama abeere nammwe. Nze nayimba nkyane sitenda, Ssaabasajja Kabaka asaanira fuba Obuganda bwonna, naffe nga tumwesiga. Twesimye nnyo olwa Uganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Era wakati mu mbeera eyo nja kusaba tukube engalo ez'amaanyi ng'omukulu akkalira mu ntebe ye. Kale oluvannyuma ffenna nja kubasaba entebe ate tuziwe emirimu. Wakati mu mbeera eyo Sebo mukulu tukwaniriza nnyo wano oli ku kyalo ekiyitibwa Maggale mu ggombolola ey'ebuwama mu luggya lw'omwami n'omukyala Bamukasa. Mama tuli basanyufu nnyo mikwano, essanyu linzitambulira linziyiza, naye kanzikirize Katonda ajja kusobola.
abassa ekimu Kristo Yesu gwe mma we muli mu kiddamu banaye Katonda tabakwasanga nsoli. Abalokole Yesu yeebazibwe. Mbawulidde obubonero busatu wasimba nze gwe mbugaba. Abayisiraamu assalaamu alaikum. Abakristaayo omukama mulungi. Omukama mulungi era ze mbeera ze kyeki. Tuzze okubeebazanga bamaama. Bannange tuli basanyufu nnyo ku lw'omwana waffe ekkula lyatukubyeko tekisangika. Kikulu nnyo wabula twebaza Katonda olw'ekyo kyakoze ate ne tusaba amunywerezeeyo. Bannange tuli basanyufu eri omwami waffe taata. Bali tuzaalamu baana balungi kikwano. Ndi musanyufu nnyo ku lwa omwana wange lwe yagamba nti kibe bwe kiti. Ate taata n'atagaana, naffe bamama ne tutagaana ne tukkiriza kibeere bwe kiti. Twebaza abatusabira ng'ensonga bazitegedde. Twebaza abatandika okuteekateeka ng'omwami waffe abatuuseeko. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. Tubagadde nnyo ebitenkanika. Bannange mwebale kutuuza miitingi. Bannange abaasonda kyonna baleeta ku ssente. Abaatuwa amagezi. Bannange tubeebaza nnyo mikwano mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli basanyufu nnyo olw'olukiiko oluteesiteesi olw'omukolo guno. Tweyanziza mikwano tweyanzege mutulaze okwagala okw'obumu oba okwannamaddala. Abooluganda mu famire abasobodde okuyimirirawo ku lw'omwana waffe. Bannange tweyanziza mikwano tweyanzeege. Tuli basanyufu tubaagala ebitenkanika ate tubaagaliza we mujje wonna we mukutte mu nsawo zammwe Mukama ateekewo omukisa ogutaliiko buyinike. Mubale okusinga ku ezo ze mwatoddeko. Ekyo nkibasabidde mu linnya lya Yesu. Neebaza abakyala mikwano abakoze obutaweera ne muwaata emmere mu budde obubi. Twebaza abatuyimiriddewo ku mazzi. Amazzi si mangu mutuuka okulya nga tewali naganaaba mu ngalo. Naye tubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatulyoyo emyoyo mikwano. Abantu mmwe tubaagadde nnyo. Abakyala abayimbye mikwano tweyanziza tweyanzeege. Mwebale kuweesa mukolo gwa mwana waffe ekitiibwa. Oba nkole ntya? Mukama bampeera omukisa ogutaliiko buyinike. Mwana wangu omuwala sibula ogenda ofumbe sibula nirisanyu nainumwa omukono gwaffe sinfuzaala era ndi mama oli mama wange nawe okisanasanyasa noleka ekiruga. Sasi
siku yali yategera bambi omutima kwa tata yali yategera bambi omukwano kwa tata. Abagenyi baffe abalungi, bataata, bamaama, basenga, bakojja, ab'emikwano, abalyoyi b'emyoyo, bassebo ne bannyabo, njagala munzikirize nsooke ntwala omukisa guno okwaniriza bakadde baffe abalyoyi b'emyoyo. Ssebo ne nnyabo bannange tubaaniriza nnyo maka gano, tweyanzizza nnyo olw'okutwagala bwe mutyo n'ovuga okuva e Bukandula n'ojja wano tujagulize wamu n'omwana waffe. Ssebo tweyanzizza nnyo, tweyanzeege. Omusumba waffe Kisitu awamu n'omubuulizi, bannange Mukama bwenye omukisa. Nga maze okwebaza abantu abo, era nsaba munzikirize mbanjulire Mukama waffe jjajjaffe omukulu w'essiga lyaffe eryandibaddukirawa. Ssebo mukadde wange, nsaba oyimirire abantu bano bakulabeko era bamanye nti ndi musajja muganda, mba nina ekikamu enva. Mu ngeri emu njagala okubanjulira muganda wange nga oyo ye muwandiisi w'essiga, essiga lyandibaddukirawa. Naawe ssebo nsaba oyimirireko abantu bano bakutegeere. Ssebo njagala okubanjulira era omukulu ow'omutuba ogw'erugala. Ssebo naawe nsaba osituke abawubireko. Njagala okwongera okubanjulira jjajjaffe awamu n'omukyala, nabo nsaba basitukeko nabo babawuubireko. Bassebo ne bannyabo mujja kunsonyiwa nti obudde bungi bwenkozesezza, naye ekyo kibadde kinkakatako kubanga ekika kintu kya muwendo nnyo. Njagala okwebaza ennyo bassebo ne bannyabo, mikwano gyaffe abazze wano olunaku luno olwaleero. Kansooke mbeebaze mmwe abazze. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo okutuwa akadde kano. Embeera y'obudde tebadde nnungi, naye musobodde okuwaguza ne mujja tujagulize wamu ng'omwana waffe ono agenda okufuna obufumbo obutukuvu. Manye nti agenda kufuna butukuvu kubanga twamutendeka bulungi. Njagala okuddako okwebaza abantu mmwe mwenna, bannange mutukoze bulungi tebwenkanika, mutuwadde ensimbi eziteeseteese omukolo guno nga bwe munaagulaba era nga bwe mugulaba. Mwebale nnyo nnyo nnyini ddala, mwebalire ddala. Era nyongera okwebaza akakiiko nga kakulembera mukwano gwange omwami Kagulire nga ssentebe waako. Akakiiko ako ndabye nnyo kubanga kayinza okuba nga kandiwala, kandizeeko wano kuba nyinza obutafuna mukisa mulala kuddamu kwogera, ne mukalabako ne mumanya abasajja eŋŋwaŋŋuli abateekateeka emikolo ate era ne givaamu bulungi. Era bw'oba tolidde bannange nkwegayidde nze tontunuulira, baabano mubalabire ddala. Si lwa bunene oba si lwa butono, naye olw'obukulu bw'ensonga eno baŋŋamba nti wummula, gwe ffe katukole byonna tujja bituukiriza. Era bassebo ne bannyabo, tulina omusajja wa Kabaka oyo mumulaba era yasinga wano, naye oyo ye muwi w'amagezi ow'oku ntikko. Buli kimu kye mulaba wano nga kikyamye, oyo ye yakiwaako amagezi, naye nga bwe mba ndaba byonna biri ttiiki. Bassebo ne bannyabo, olukiiko mmwe njagala okubeebaza mu maaso g'abantu bano nti bannange mwebale nnyo. Okwebaza kuno kuvudde ku ntobo y'emitima gyaffe nga famire, okubeebaliza awamu nti mwebale nnyo byonna bye mukoze, mwebalire ddala. Olukiiko luno waliwo abantu abatalabiseeko naye nga bali mu manju eyo bali mu kubateekerateekera. Abalala
bali ku geeti balina okulabirira abantu abayingira. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, ebyo byonna bye muwaddeyo Mukama abaddizeewo. Ffe nga abannakinsige kino kye kika kyaffe. Bano be bamu ku bakiikiridde bannaabwe abatasobodde kubeerawo, abazze okubeerawo nga omwana waffe ono tumusiibula. Njagala okwebaza ennyo abantu bano. Abantu bano bavudde mu bitundu bya njawulo, abavudde e Kampala, waliwo abavudde e Gomba, waliwo abavudde e Mityana, waliwo abavudde mu bitundu eby'enjawulo. Bassebo ne bannyabo, njagala kubeebaza nnyo nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okutambulira awamu ate n'okukolera awamu ng'ekika. Munnange mumanyi ekibadde kuno? Wano tebabadde tebamanyi nti nina ekika. Abantu bano babadde tebalabanga ku bantu ab'amaanyi nga mmwe, era nga bamanyi nti ndinze ne mukyala wange awamu n'abaana. Naye olwaleero bannange bano bonna ba Simon mbalaba. Abamu tebamanyi nti Simon ono mu nnyumba muno, naye tuli abantu bamu. N'olwekyo bassebo ne bannyabo njagala okubeebaza bwe muba nga mukkiriza ne mubalabako, lwakuba nti tebagwana ngalo naye nga bandibaddemu engalo entonotono, batambudde olugendo lunene. Njagala kwebaza nnyo mikwano gyaffe, mukulu Ddungu, njagala okwebaza nnyo oyo muliraanwa wange naye akutukirawo n'omukyala twasuze naye wano, naye nga buli kimu atunula okulaba nti buli kimu kibeera bulungi. Si ye yekka, naye abantu bonna be tubadde nabo beerekereza obuliri bwabwe mu mbeera embi ne bajja batubeererawo. Twagala okubeebaza ennyo nti mwebale nnyo. Abagaggawaze mwenna abali wano njagala okudda wano ku Kwanjula okuddako ng'emmotoka zijjudde awo, buli omu ayina yiye. Era njagala okubaagaliza akaseera akaddako kababeerera akaseera akalungi. Mukama abawe nnyo omukisa, mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mpozi mu bigambo bisatu kambawe mugana ngono mukulu nnyo, oyo ejjajja w'abajjajja, yakulira bajjajja bonna. Sebo nkusaba ebigambo bisatu. Nange mbugabuganye essanyu olw'omwana waffe okujja okutuleetera abagenyi. Abaana b'ennaku zino nammwe mubamanyi, bw'ayita mu nkwawa bw'ati agenda n'ebitabo ng'omu bw'atubuulidde wano, toddeyo kumulaba. Naye ffe tuli banjawulo ab'ennyonyi, era njagala okubategeeza ataalina kakwate konna kamugaana kunoonya bannyonyi. Ab'ennyonyi tubayina jangu onkuba akaana. Tulina abaana abalungi. Naye mwebale kujja, mwebale kwagala famire eno, mwebale tuwa buyambi, mwebale kola buli kintu kyemusobodde, tweyanza nnyo tweyanzeege. Basenga tulina ebingi ebyokwogera, tetujja kwogera kuba obulago bujja tusaakaala. Katukomaawo naye tusiimye nnyo, tusiimidde ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kubanga abantu bano batwetaaga. Ekisooka omanyi omuntu bw'ogenda ng'okula ova mu mpaka. Ate mu mpaka waliwo abeetaaga okujja nga baki. Sebo twetaaga mutubeereko, mutuyigirize bulungi naffe tuweereze abantu bano. Bassebo ne bannyabo, sijja kwogera bigambo bingi nnyo kusukka waabo, naye ngenda kuwa omukisa ne bannange bwe tukola nabo babeebazeeko mu ngeri y'enjawulo.
Amanya Mustafa Semuwemba mbadde nkola ku ya ntambula ku mukolo guno gwonna mwebale bannange. No.